Ensonga y'okugoba ab'ebibanja ku ttaka kye kimu ku bikyasoomooza ennyo gavumenti eri mu buyinza era nga yatuusa n'omukulembeze w'eggwanga okusaba akakiiko akali kakulira omulamuzi Catherine bamugemereirwe okusobola okunoonyereza obuzibu bwe buva. Kati mu bubaka omukulembeze w'eggwanga bw'atiise Ssaabaminisita Robinah Nabbanja eri ababaka ba NRM abakulira obukiiko obw'enjawulo ssaako ne bannampala ba NRM ab'ebitundu eby'enjawulo akinogaanyizanga gavumenti bw'ekoye okulaba abantu baayo nga bagobwa ku ttaka. Kubanga abantu babagobye nnyo ku ttaka namwe mukiraba bannange. Abantu bafuna ebyapa mu ngeri gye tutategeera. Kizuuse nga bwe waliwo bannannyini ttaka abagobaganya ab'ebibanja nga beekwasa nti tebasasula busuulu. Kati gavumenti ereeta ennongoosereza mu tteeka erisobozesa ow'ekibanja okusasula obusuulu buno ku gombolola singa nannyini ttaka abataliiwo. Emisango gyonna abantu bano ab'ebibanja gye bagudde oba gye babagobedde ku ttaka basanga tebasasula busuulu. Kyekikwa kye tulabyemu. Ssaabaminisita Nabbanja olwaleero asisinkanye bannampala b'ekibiina kya NRM ab'ebitundu eby'enjawulo n'ababaka ba NRM abakulembera obukiiko obw'enjawulo nga bakulembeddwamu nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa. Bano Nabbanja abalabudde ku ky'okuva ku mulamwa gw'ekibiina nga bateesa mu ntuula za paalamenti abamu ne batuuka n'okwekkiriranya n'ab'oludda oluvuganya. This time around we don't expect any member of our committee or a leader to behave differently. We can fight elsewhere, but let us not fight on the floor of parliament. Obera omukulembeze mu parliament nga parliament party ya NRM ye yakudeployinga ku bukulembeze obwo n'otuukawo n'otandika kuwagira ebitali ebiwakanyisa NRM ne government tukujamu. There is no negotiation. Sinosanga minister nga aleese ekiwandiiko mu parliament naye nga ddala mutuufu weebuuza oba nga ddala minisita yakikoze. Kati toyinza kukkiriza bukkiriza. Fact mu kukikkiriza oba okosezza gavumenti naye mu kukigaana oba oyambye gavumenti. Okusinziira ku nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa, ababaka bonna aba NRM basaanye okukulembeza ebisuubizo bya gavumenti. Parliament yekola ku budget. Parliament yeyisaako amateeka. Buli kimu kye tukola bwe kibanga tekiri mu line ne priorities za gavumenti awo tujja kusanga nti tukola ebyaffe ne gavumenti ekola ebyayo. Nabbanja era akonnyene ku buli bw'enguzi obufumbekedde mu bukiiko bwa paalamenti obunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo n'ategeeza nga buno bwe babutunuulidde ne liise George. Oversight committees zibadde zirina kulugu mungi gwe twagala naffe okwetegereza. Yes, tugenda kwetegereza nabo tubaanike. Corruption, you need to, it's a mind game, and once every Ugandan, and not only those that are in government or in parliament, take it up seriously, is something that we'll be able to fight. Ababaka ba paalamenti aba NRM era balabuddwa ku ky'obutawa balonzi baabwe budde ng'obusinga babumala mu Kampala. Ndefu tujja kubeeranga nga tubawo obudde okuddako mu byalo okusinga okubeera mu paalamenti. Order, point of order, ng'oluusi tetulina kyamaanyi nnyo kitukoze eki. Tekigenda kutta paalamenti kino. Tekigenda kugitta kubanga tugenda kusengeka bulungi. Tekigenda kutta paalamenti. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.